Bannayuganda bangi bwe batunuulira ekifo kya Leader of Opposition, mwana wattu balowooza nti kyatandise eggulo, naye mwana wattu nedda, ekifo kino kyatandika okuviira ddala mu mulembe gw'Abakabbulu. Munnange awo olwatuuka eggwanga Uganda nga ligenda lirumbibwa olunnabe lw'omuzungu mu myaka egya 1894, wana abazungu bajja beekulu beesanga baleese eddiini, wabula ekyaddirira kwe kuwambira ddala obukulembeze bw'eggwanga Uganda, era bwe batyo ne bagituuma British Protectorate, mbu Uganda ekuumibwa bazungu. Wakati mu mbeera eyo obukulembeze bwa bano bwatinta, era bwe batyo ne batondawo n'ettabi erimanyiddwa nga Legislative Council Legico mu mwaka gwa 1921, era nga n'ekigendererwa ky'essiga lino kwe kwali okukola amateeka Uganda kwe yali erina okutambulira. Essiga lino lyatuulangako bazungu bokka, era bwe batyo be baalamulanga, be baakolanga amateeka era be baagakwasisanga. Wabula mu mwaka gwa 1945 wano bajjawo n'enkola ey'okulondayo bannayuganda 3 okutuulanga ku lukiiko luno olwa Legico, nga bw'omanyi nti ennyindo bw'oginyigiriza ennyo ogireeta omusaayi. Bannayuganda ebiseera ebyo baatandikanga okwegugunga ne beesuula mu jjulume nga baagala Uganda efune obwetwaze, batandika okwekulemberanga. Era mu myaka gya 1905 olwonge namusezze ku nnyoge, bannayuganda nga bafuukidde omuzungu ekyonga, oludda olwali luwakanya gavumenti y'abazungu lwatandika okugaziwa n'olukiiko ne lwongerwako bannayuganda abamu. Mu mwaka gwa 1958 ebintu bibiri eby'amaanyi byagwawo mu ggwanga Uganda ebyali tebisuubirwa naddala mu byafaayo by'ebyobufuzi, ng'ekisookera ddala byebimu ku bifo ebyalondebwa obutereevu mu lukiiko luno olwa Legico, era nga wano omukulembeze w'oludda oluwabula gavumenti muyite Leader of Opposition yasookera ddala yasobola okulondebwa, era nga kino kyakolebwa wakati mu kuteekateeka eggwanga Uganda okufuna obwetwaze. Kale nga bakiraba nti abaali mu palamenti baali basobola bulungi nnyo okutandika okutembeeta ensonga z'eggwanga lyabwe. Kale nno babadde balowooza nti nno Mathias Mpuuga ye Leader of Opposition asoose, munnange nedda, Apollo Milton Obote ye Leader of Opposition yasookera ddala mu ssetteeserezo w'eggwanga Uganda. Mu Maachi wa 1960 Obote yafuuka pulezidenti eyasookera ddala ow'ekibiina kya UPC, era nga kino kyabangibwawo oluvannyuma lw'okugatta ekibiina kya Uganda National Congress UNC n'ekya Uganda People's Union UPU ekyali kyabangibwawo mu mwaka gwa 1959, era nga kino kyali kyateekebwawo abamu ku bammemba abaatuulanga ku lukiiko lw'abazungu olwa Legico Legislative Council. Kale nno nga kino kyayongera Obote amaanyi mu by'obufuzi by'eggwanga Uganda. Oluvannyuma lw'okulonda okwaliwo mu April wa 1961, ono nga yaleetera olukiiko lwa Legico olwa Legislative Council okukyusibwa lufuuli bwe National Assembly, ekibiina kya Democratic Party bwe kityo kyasobola okuyingira obuyinza. Bw'atyo Obote n'afuuka Leader of Opposition eyasookera ddala mu ssetteeserezo, era ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa Maachi 1962 Ben Kiwanuka eyali akulembera ekibiina kya DP bw'atyo yafuuka Ssaabaminisita wa Uganda eyasookera ddala, newankubadde nga bangi balowooza nti Obote ye yasooka. Nedda, wabula ebyembi oluvannyuma lw'emyezi 2 ekibiina kya DP kyakubwa akalulu ka April 1962, era nga kano UPC ye yakawangula oluvannyuma lw'okwegatta n'ekibiina kya Kabaka Mutesa ekya Kabaka yekka ekyamanyibwa nga KY, kino nga kyali mu Buganda. Mu Mei wa 1962 Obote bw'atyo yafuuka Ssaabaminisita ow'okubiri oluvannyuma lwa Mutesa okufuuka pulezidenti w'eggwanga Uganda. Bwe lutyo n'olukiiko olwali olwa Legislative Assembly Legico ne lukyusibwa ne lufuulibwa National Assembly. Bwe lutyo era lwakyusibwa nefuuka palamenti gy'olabako kati. Ekyamazima ebiseera ebyo bingi byaliwo, era ne Kabaka Mutesa yali pulezidenti n'atuuka okuwaŋŋanguka okudduka mu ggwanga lye n'agenda ku mawanga. Bw'atyo Obote Milton ne yeewaŋŋamya ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda, era ebifo byonna eby'obukulembeze omwali ekya Ssaabaminisita na biki n'abijjawo, ye n'afuuka Executive President eyasookera ddala mu mwaka gwa 1966 paka 1971 nga bamututte ne Dabugisi Mufungize.
Kinajjukirwa nti emyaka ena egyasooka nga Uganda yakafuna obwetwaze wakati wa 1962 ne 1966 ekibiina kya Democratic Party kyekyoka ekyali ku ludda oluwabula gavumenti oba oluvuganya gavumenti mu ssetteeserezo w'eggwanga, era nga kino tekyakola mulimu gwakyo kubeera nga kirwanyisa ebyo ebikolobero ebyakolebwanga UPC ne KY abaali bamaze okukola omukago, wabula kyo kyali kyerwanirira kulaba ngeri ki gye kiyinza okubeerawo nga tekitaataaganyiziddwa. Era wano leader of opposition eyaliko ebiseera ebyo eyali ava mu kibiina kya DP yali ayitibwa Basil Kiza Batalingaya, ng'ebiseera ebyo yali ssaabawandiisi w'ekibiina kya DP nga yali ava mu bugwanjuba bw'eggwanga Uganda. Ebiseera ebyo disitulikiti eno yayitibwanga Bushenyi, wabula oluvannyuma lw'Obote okumenya ssemateeka wa 1962 n'okugwa kw'omukago gwa UPC ne Kabaka yekka mu Mmeyi wa 1964, Basil Kiza Batalingaya yasala eddiiro ne yeegatta ku UPC, era ng'ono teyagenda yekka ng'enkola bweri, yagenda ne banne abalala bangi okuva mu kibiina kino ekya DP. Kale mwe abalowooza nti okusala eddiiro kutandise leero, munnange byapa kwatandika dda, era ng'okusala kuno kwaleka ekibiina kya DP nga tekisigazza luyingo nga kiyuuga. Wakati wa 1964 ne 1971 leader of opposition yali Alex Latim okuva eggulu, ono nga yadda mu bigere by'Abatalingaya era nga ssabawandiisi w'ekibiina kya DP. Kale mmwe ababadde balowooza nti mpuuga ye leader of opposition asoose, munnange nedda, bano bawerera ddala 11 bukyanga Uganda efuna independence, ng'eyasookera ddala ye Apollo Milton Obote eyali ava mu kibiina kya UPC, ono nga yatwala woofiisi mu 1961 okutuuka 1962. Basil Kiza Batalingaya okuva mu kibiina ekya Democratic Party, ono yatwala woofiisi mu Apuli wa 1962 paka 1964. Alexander Alija Latim okuva mu Democratic Party yatwala woofiisi 1962 paka 1971, wabula ebyembi wakati wa 1971 ne Desemba wa 1980 ekifo kino kyali kikalu olw'ensonga nti ssetteeserezo teyaliiwo olw'okukyukakyuka kw'obukulembeze okwaliwo ebiseera ebyo nga gavumenti zikyusibwanga bijanjaalo. Leader of opposition owokuna ye Paulo Kawanga Ssemwogerero w'ekibiina kya DP eyatuula mu ofiisi eno mu Desemba wa 1980 n'amalamu emyaka 5 n'agivaamu mu Julayi wa 1985, songa wakati wa Julayi wa 1985 ne 2006 ekibiina kyali kimu kyokka ekyali kikkirizibwa mu ggwanga ekya NRA olw'ensonga nti kino kye kyali kiwambye obuyinza era nga kyali kikulemberwa Yoweri Kaguta Museveni. Wabula oluvannyuma lw'okugenda mu nkola ey'ebibiina ebingi mu mwaka gwa 2006 ssetteeserezo w'eggwanga yaddizibwawo, era wano Maurice Ogenga Latigo okuva mu kibiina ekya Forum for Democratic Change yakwata enkasi paka mu 2010. Olwo Nathan Nandala Mafabi n'afuuka leader of opposition ow'omukaaga ng'ava mu kibiina kya FDC n'atuulamu okuva mu 2011 paka 2013. Philip Wafula Ogutu n'abeera leader of opposition ow'omusanvu n'abeeramu okuva mu 2013 paka 2015. Winnie Kiza okuva mu FDC okuva mu 2015 paka 2018. Betty Awolo Chan owa FDC okuva mu 2018. Bw'atyo Mathias Mpuuga okuva mu kibiina ekya National Unity Platform n'atuula mu woofiisi eno, era nga mu Desemba w'omwaka guno enkasi yagiwaddeyo n'ekwasibwa Joel Ssenyonyi nga kati yakajjadde. Kabuye Israel, BTM TV Community Report.